buli kaseera Ssenyonyi oyo Ssenyonyi yongeza omusajja ng'akaluma omweroza ddala kisajja tuli kyo kirota Ssenyonyi w'okutewe watuufu todiriza nati people power and okutandika n'olunaku lw'okutaano ngenda kuwumulamu ennaku bbiri zokka okutandika ne baraza nzija kwedikota betujja kweni UP nze ngaikuta pulezidenti wa Buganda tugenda kubatandikako bannesibira kati ate amaanyi nina mapya lususu ekyamugulako naye akabalumandiro mugende mumugambe lwojja mubantu be bazaala nga Katonda yabayiwako amafuta nga muwanga kivumbi n'oleeta emikisa emibi Mungu akuwa ebibonerezo 10 times Mukama Katonda amuwa ebibonerezo mumeka 10 times oyo omukyalo seweno wano yakozesa ssente za palamenti n'atwala bamasenga kukumula n'abatwala emaka ng'abagamba kintu kimu bemudde eyo bonna bali balowooza nti besiba MP nga sisira mu palamenti siriwa ddala ati ndiwa nnyo omanyiitako mukomera ne Nabbi Yusufu ne Mandela ne Martin Luther King n'abalala bonna bateekebwako sirina kyensobola kubasasula amazima mundaze kinabakolamu omulimu ne musigala nga mukola ki nga muzagala kyensobola okubasasula nkimanyi kulwanyisa abantu basibiri ate kati baali bana mubamanyi ababadde bonoona eggwanga lino baali bana nga babulire omu bamuyita Triple A Anita Among omu yamukubisiza laddu n'emukuba bwejju n'agweri oyo yabadde omulala yali mukyala w'omukulu oyo yeerabira kyobulamu bw'ensi eno bwa kiseera naye balina otwemulamuza nga baagala okutukuba amasasi kakati olulweddo nawulira ono Bosi Museveni nga naye eddoboozi terikyavaayo neŋŋamba Allahu Akbar Mungu wa buki kati mumanyi asigadde eryo tabani lye NRM yenkanakana corruption bubabulibwaki kakati NRM nezaala omwana naye ng'avudde mwana wa kulya nguzi bamuyita PLU mukubala odira negative mukiregedde n'obazaamu negative ofuna positive buli lwodira corruption alwanyise corruption ofuna muwa corruption tokwata NRM ali corrupt n'okwata PLU oba muhoozi ayagala ne accountability tubulire sente z'okozesa okuddukanya PLU ozijjawo tubulire oba tomenya ssemateeka wa Uganda gwe muhoozi kayina Uganda okuba nga wetaba mu buki mu byobufuzi tubulire nga muhoozi kayina Uganda kyolwanyisa engozi wajja otya okubeera nga gwe kamanda w'amagye nga naawe tolina kutalo lwe walwanako bwe wagenda e Congo wali twice
Abajasi w'omusajja abajasi baffe baafa nga bakuuma bukuumi tewalina lutakuliwakekuba people power abakuba amasaswali be bannemererwa basobola n'okunzita naye ne bamunanzita olaba ekiri wano bonna ba myaka mito mwenna muli ba myaka miki muzaale abaana nga mukyali muzaale bangi mulemereko buli lwosigala mu lutalo obeera muwanguzi buli lwosigala mu lutalo obeera muki mwe temulina okukola temufaayo ntalo mmekaze bawawangudde mwe musigale nga mukola ki nga mulwana bwe muba nga mulwana victory is just next step.